okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Oluganda twongera okubaanirizaako ku kyokuyiga kino ekyolwaleero era nga tukyeyongera n'ebyokuyiga byaffe nga tuyiga ku bubaka Katonda bw'ayagala tutegeere okuyita mu kitabo kya Kubikkulirwa. Tubadde tugezaako okugenda lunyiriri ku lunyiriri, kati wano we tutuuse tuli kubikkulirwa ensula 11 olunyiriri olw'10. Naye nga bwe nabagambye nti nga tetunaba kugenda ku kyokuyiga ekyo, tujja kubeerangako n'ebyokuyiga eby'abaana oba eby'abavubuka abato nabo babeereko n'ekyokuyiga. Kati nga nze omusomesa w'abavubuka abo okuyita mu buweereza bw'abavubuka master guide, njagala nnyo nga buli wendaga at least mbeerako nekyendekayo kyebasobola okuyiga. Kati abavubuka bano abasooka level esooka betuyita ba adventurers myaka 4 paka ku 9, ekyokuyiga kyabwe ekyolwaleero tujja kutunulira etteeka lyabwe naye ennyingo egamba nti be cheerful, oba beera nga oli musanyufu, beera nga obeera musanyufu. Wano asobola oba ekyokuyiga nga katugeze ebyokulabirako ebiri mu Kuva ensuula 12 n'ensuula 13. Kiki kye tuyiga waawo? Nti buli we tubeera nga tutambulira mu bulamu obw'okwemulugunya tekisanyusa Katonda. Bano Abaisirayiri bwe yali nga amaze okubakolera ebirungi abajja mu buddu abatwala mu nsi y'ensuubizi ate batandika kumwemulugunyiza. Mumanyi ekyavaamu? Katonda yakola atya? Yababonereza nga okubasindikira emisota bwe bityo. Mubimanyi bw'oba ogenze mu nsuula ezebbiri, ensuula ey'Okuva 12 ne 13. Then n'ekirala osobola n'okuba wa ekyokuyiga ekirala ekiri mu kugaba, bwe tuba tugaba tuwaayo eri Mukama. Abakolinso ekisooka ensuula ey'Omwenda akanyeya k'omusanvu kagamba tulina okubeera nga tugaba nga tweyagalidde ate nga tuli basanyufu, si kuwaayo eri Mukama ate nomala n'ogamba ate lwe 10 lwokka lwe mbaadde nalwo ate nduwaddeyo kati n'ogenda ate nga okugaba ate okugyemu ennaku. Wano baadventure abo tuba tubayigiriza okubeera nga babeera basanyufu n'okubakuweereza Mukama bamuweereza basanyufu, bwekuba kugaba bakuyamba bayamba basanyufu, nga tetwerabidde akanyiriri akali mu ngero 17:22 akagamba singa tuba tusomyeyo ngero Ngero 17:22 kagamba nti omutima ogujaguza ddagala ddungi naye omwoyo ogumenyese gukakanyaza amagumba. Kati awo tusobola okusala eriro ne tudda ku bavubuka abalala abato be tuyita ba pathfinder. Ku tteeka lyabwe tugenda kutunuulira ennyingo egamba nti walk softly in the sanctuary, tambula mpola mu watukuvu wa Mukama. Ekyo by the way tekitegeeza kubeera nga otambula weewombese kyokka nedda. Bwe tuba tuyigiriza ba pathfinder bano ku nnyingo eyo tuba tubagamba okubeera nga beeyisa mu ngeri ewa Mukama ekitiibwa wonna we bali. Katugeze ombeera waka mu devotionis weeyisa otya?
tusobola okubeera tukitegeeza nti olina kubeera mu kizimbe wa mu kanisa wokka, tusobola okubeera nga tugenze mu camping wonna we tugamba nti kati wano we tugenda osinziza Mukama we wali ekifo kyaffe ekyokusinzaamu. Engeri gye tukitegekamu n'engeri gye tweyisaamu erina okubeera nga egulumiza Mukama. Nze ngenda ne ntunuuliramu bakristaayo bannange we tubeera mu makanisa olumu neewuunya engeri gye tweyisaamu nga tuli mu kanisa nga kirabika tulinga Katonda oba bamutwala nga bakuleevo ki. Kawe ntunuuliramu abamu bye tukola nga tuli mu maaso ga Mukama. Oli bize ku ssimu, oli abamu muzanya n'abaana biki n'otunula n'ogamba naye Katonda gwe tuliko tumumanyi. Yes, Katonda wakisa naye ate tulina okumuwa ekitiibwa kye ekisaana kubyamu akafaananyi kati ng'omuganda ali eyo muganda ennyo. Singa bakuyisa okwogerako ne kabakawo engeri gye wandyeyisizaamu ng'oli mu maaso ge oba gwe omusoga ali eyo engeri gye wandyeyisizaamu ng'oli mu maaso ga kyabazingawo. Kwebwaka tugeze gwe omuwagizi wa movement ennyo singa President Museveni akugambye jangu twogereko wandyeyisizza otya mu maaso ge naye jjukira abo jasi bantu saa yonna bajja kufuera baveewo naye oli mu maaso ga kabaka w'abakabaka Katonda yakutonda naye ne weeyisa nga bw'oyagala. Kati wano abaana bano abavubuka abato ba Pathfinder tuba tulina okubayigiriza nga bukyali bategeere engeri gye balina okweyisaamu mu maaso ga Katonda. Awo osobola okubawa ekyokulabirako yeekaalu gundi Isaiah bwe yafuna ekifaananyi kya yeekaalu Isaiah chapter 6 oba Isaiah ensula mukaaga engeri ekifaananyi kyeyalaba n'engeri Isaiah gye yalabikamu. Then n'obawa n'ekyokulabirako ekya kabaka gwe baayita nga Uziya eky'emirembe ekyokubiri ensula ye 26 ne Bwassekabaka ensula ye 15. Mumanyi ebyatuuka ku musajja oyo bwe yeegulumiza oli kabaka tondi supposed kubeera mu yeekaalu ng'owaayo ebitambiro nga paakabona naye tumiikiriza n'agenda n'akola ebyatasaana kukola ekyamutuukako mukimanyi ebigenge bwe byamulya. So tuba tuyigiriza abaana bano okubeera nga bakula Katonda bamuteekamu ekitiibwa n'ebitukuvu bye n'obuweereza bwe. Era osobola n'okubawa ekyokulabirako ekya Belushaza gwe tusoma mu Daniel ensula ey'okutaano. Yes, ekyo kisobola okuyigiriza engeri entuufu oba esaanira gye tulina okweyisaamu mu maaso ga Mukama eri abavubuka abo abato be tuyita ba Pathfinder. So ekyo kye kibadde ekyokuyiga oba ebibadde ebyokuyiga eri abaana be mulina wakaawo gwakyalina omwana wo nga wadde nga si wa boarding nga tunaba nga bw'omutegeka okugenda ku ssomero kuba manyi nti zino saa ziba zakuteekateeka abaana kugenda mu masomero. At least ubeerayo nekomusibirira bikwatagana ku by'omwoyo. So katudde ku kyaffe ekyokuyiga ekyaffe eky'abantu abakulu. Kiriko omuntu okugamba nti ababi balisanyuka. Era olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5, lunaku lwa Thursday era lwakutaano kusinza ku mbala ya Bayibuli, June mwezi gwa 6 mwaka 2025. Katusabe olw'ekyokuyiga eky'olwaleero. Mukama tukwebaza olw'okutukuma okutulabirira n'okutuyisa obulungi mu kiro ekikeezeza leero. Tusaba ekyokuyiga kye tugenda okuyiga kituyambe okwongera okututeekateeka olw'obwakabaka bwo n'okutuwa amagezi okuteekateeka abalala. Bw'oba okomyewo sange nga tuli gy'eddene erikulindiridde bwe nsabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ababi balisanyuka. Tunyidwa okujjukira leero luvudde mu kubiikulirwa ensula 11 akanyiri k'10 kagamba n'abo abatuula ku nsi balisanyuka ku lwabwe ne bajaguza era baliweerezagana ebirabo kubanga bannabbi abo ababiri ababonyaabonya abatuula ku nsi.
Of course ennaku zino zonna ze tutambuddeko tutegedde bannabbi abo kitegeeza kigambo kya Katonda. Bannabbi abo ababiri be tuli kwogerako ewiki eno yonna abaaliwo ne balagula ne batuuka ekiseera ne babaata naye ne batabaziika, naye oluvannyuma nga bwe tugenda okulaba ku nnaku eziddako Katonda n'abafuuwamu omukka ogw'obulamu ne basitulibwa okutuuka gy'ali nga tuli kwetoloolera ku kigambo kya Katonda mu Bayibuli, endagaano empya n'enkadde. Naye kati wano bali ekiri kwewuunya ku kanyiri kano nga kasembayo kagamba nti abaabonyaabonya abatula ku nsi. Omuntu ayinza okugamba ye ate Bayibuli yabonyaabonya etya oba ebonyaabonya etya abatula ku nsi, naye tugenda kubiraba mu kyokuyiga kino ekyolwaleero. Nga October 28, 1896 ekimu ku bifaananyi ebisinga okumanyika mu byafaayo by'omulembe guno lwe kyasooka okutoonya ku kizinga ekitono ekisangibwa mayiro ntono okuva mu kibuga New York. Ekibumbe ky'eddembe kyali kirabo eri America okuva e Bufaransa. Tukyetoolera era ku ggwanga lya Bufaransa. America tujja mutunula kwera naye mu maaso eyo. Ekijjukizo ky'omukwano gwabwe era nga kiweesa ekitiibwa obwetwaze obw'obuwanguzi obw'ensi empya nga June 4, 1776 obwetwaze obwali obw'omuwendo ennyo naye nga bwa nnaku nnyo mu Bufaransa. Ekyewuunyisa omukazi ayogerwako oyinza okujjukira ye muntu omu eyasinzibwa mu ngeri y'obuvoozi mu biseera eby'ebikujjuko by'endowooza mu Bufaransa bwe twalabyeko eri emabega. Katonda omukazi ow'eddembe. Okyewuunyisiza oba kitiisa nti Bufaransa yawa akabonero k'okugaana obukristaayo eri ensi yeegomba ennyo okufuna obwetwaze nga busangibwa mu kukkiriza okwo kwennyini. Mu lunyiriro lwa leero abantu mu ngeri y'emu baweerezaganya ebirabo nga mu buwangwa kyali kabonero ka kusanyuka nnyo olw'okujja Bayibuli. Bali tugamba nti emyaka egyo gye baali baggyeyo Bayibuli mu Bufaransa ti ate abantu abakozi b'ebibi bayongera akola ki? Kusanyuka. Era ne beewa ki? Ne beewa obulabu olw'ensonga nti baggyeewo Bayibuli. Nga bwe tulabye Abafaransa mazima ddala bajaguza olw'okujja eggwanga lyabwe mu bukristaayo mu kivulu ekyasinga okuwuuma nti baateekawo n'ekivulu nga basanyuka olw'ensonga nti eggwanga lyabwe ebikwatagana n'okusinza Katonda oba okukkiriza mu Katonda baali babikomeeza. Wadde nga kiyinza okulabika ng'ekyewuunyisa nti Bayibuli esobola okubonyaabonya omuntu. Ddala ebyawandiikibwa bitugamba nti ekigambo kya Katonda kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu obw'omwoyo, ennyingo n'obusomyo singa oba osomye Bebulaniya 4:12. Ate era Yesu yalangirira nti temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi. Sajja kuleeta mirembe wabula ekitala. Bw'oba osomye Matayo 10 olunyiriri lwa 34. Omuntu yenna akkiriza Katonda oba agoberera Bayibuli ebigambo ebyo ennyiriri ez'ebiri zituba okusomako Bebulaniya 4:12 ne Matayo 10:34 nsobola okukkiriza nti Bayibuli waliwo lwekola ki? Bayibuli kitabo kikyusa obulamu bw'abantu naye ate kisobola okuleeta entalo oba kisobola okuleeta olutalo oba kireeta olutalo mu bulamu bw'omuntu. Katugeze Bayibuli ebiseera ebisinga kyekuyigiriza
kiyinza okuba tekikwatagana na byokkiriza nga ggwe omuntu. Bingi byosobola okulaba ng'ensi eyagala birala, ekigambo kya Katonda kikulagira kukola birala. Sitaani obukoosi ye mufuzi w'ensi eno okusinziira ku byawandiikibwa, era ne Yesu yakyogeranga emirundi mingi. Ye byayagala birala, ate ye Katonda kyakwagaza kirala. So obwo bwe bulabe bwereeta, era singa tubalina budde twandibadde nga tusobola okuwa ebyokulabirako bingi ebisobola okukakasa ekyo. Kyova olaba tekikwewuunyisa nti bali bajaguza nga Bayibuli bagiggyeewo, era batugamba nti n'obugwenyufu bweyongera nnyo mu biseera ebyo Obufalansa nga eggyeewo Bayibuli. Kubyamu akafaananyi Bayibuli tugiteeke kale wabbali. Kubyamu akafaananyi mu Uganda muno ekisobola okubeerawo nga constitution bagambye nti okuva olwaleero constitution tekola, buli muntu oli waddembe okola ki? Okola kyoyagala. Ensi eno ndowooza muyinza okubeeramu emirembe kweyo. Kitegeeza oba tokyasobola, omusajja omufumbo aba tokyasobola nti okugamba nti ono mukazi wange. Omuntu ow'ettaka tasobola agamba nti n'ettaka lyange, kino ekizimbe kyange, n'edduuka lyange. Kubyamu akafaananyi ensi bw'esobola okubeera. So kyekyo ekyaliwo mu biseera ebyo. So bagambye nti wano abakozi b'ebibi mu Bufalansa bajaguza ne beewa obulabo olw'ensonga nti baali baggyeewo Bayibuli. Ate jjukira n'olunyina lw'okujjukira tugambye nti bannabbi abo ababiri baabonyaabonya abantu ku nsi, nga bategeeza nti ekigambo kya Katonda kyali kibonyaabonya abantu. Mu ngeri ki? Batwadde ekyokulabirako Bebulaniya 12 nti ekigambo kya Katonda kisala okusinga buli kitala kyona eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomi. By the way, era ne wano ne tulaba na kano aka Matayo 13:8 temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi naye okuleeta ekitala. Nga tuzze mu mazima, abamu kuufe singa si Bayibuli, singa oba oliawo n'abantu akatiibwa akatono ke batuteekamu singa tebakatuteekamu. Nkubyamu jasi akafaananyi, ffenna tuli Bakristaayo, musobola okubeera ku kanisa naye omuntu n'akukola ekintu, oba mu buweereza buno bwe tulimu, omuntu n'akukola ekintu n'ogamba naye ono singa yansanga ebiseera biri nga sinaba kukyuka, simanyi we kyandibadde. Naye n'olaba ng'omuntu, naye wano tegeeze nti Sitaani yakolera mu muntu oyo. Yes, waliwo olumu lw'okigumira, kuba ne Yesu yatugamba mu Yokaana 16:33 nti mugume mu nsi muno mulimu ennaku naye nze mpangudde. Naye waliwo olumu lwekisuuka n'ogamba naye yes, tulina okulabira ku Yesu, naye ye yakola ebibi, ate ekisooka ye Katonda. N'ogamba nti omuntu ono nange njagala mulageko nti nange ndi muntu alina obusungu. Naye olumu wogezaako kwagala oba katugeze okwesasuza, buli w'osoma ekigambo kya Katonda bw'oti nekyogera gy'oli n'ogamba naye banandaba batya? Museveni Sitenga nkoze kino, banandaba batya? Omusomesa aba Adventure aba Pathfinder oba omusomesa wa Lesson aba Master Guide nga nkoze kino, banandaba batya? Ekyo ne kikukuumira mu layini. So mu buli ngeri ekigambo kya Katonda kireetawo obulabe. Naye kati ngaffe eri Abakristaayo tetusobola agamba nti bulabe bubi, naye bulabe obulungi ku saidi yaffe olw'okuba nti tuli mu kulwanagana n'ekibi. Bayibuli eyawulamu kubanga eyita buli muntu okusalawo okugoberera etteeka lya Katonda oba okusigala mu bibi. Bw'osalawo okugoberera ekibi, olwo Katonda alabula nga bukyali nti tewali mirembe eri ababi. Bw'oba osomye Isaaya 57:21 ate nga ago mazima. Omuntu yenna yali akozeeko ekibi kyonna, mmanyi nti ffenna tuliboononya buli saa tubikola, naye tewali mirembe mu nkola ki? Mu nkola ekibi kyonna. Wano mu kulaba oyinza okulowooza nti tekina buzibu, kirungi nga bagamba nti sin is sweet, naye ebikivaamu era omaliriza nga ng'okakasa nti amazima gennyini
amateeka ga Katonda gatuyamba nnyo okubeera nga tukuumira mu nkubo, ate bwe tugakuuma gakola ki? Gatuwa emirembe. Omuntu oyo yennyini ow'omunda yakusalira omusango. Ebiseera ebisinga nga tuzze mu mazima, buli lw'okola ekintu ekikontana ne Bayibuli, muli owulira nga Omwoyo Omutukuvu akulumiriza, ayogera naawe nti ekyo ky'okoze kikyamu. Era singa okola ekintu muli ekikyamu naye n'olaba nga tofaayo tekikukuteeko, olina okwesabira nnyo, otegeera nti Omwoyo Omutukuvu takyali kontrol ku bulamu bwo. Naye amazima gennyini oba nga Omwoyo Omutukuvu akyakola mu gwe, awo osobola okukkizaganya n'omuwandiisi ono kyagambye. Mazima kubikulirwa ebigambo abatuula ku nsi, omuyivu omu yagamba nti bulijjo bitegeeza ababi. Singa oba osomye kubikulirwa ensuula 10, ensuula 3 olunyiriri lw'10 gye tutagenda kusoma, kubikulirwa 3 olunyiriri lw'10, n'ensuula y'omukaaga olunyiriri lw'10, n'ensuula y'e13 olunyiriri lw'8, n'ensuula y'e17 olunyiriri olw'8. Ebyawandiikibwa byongera okutegeeza ekiseera ababi lwe balijjaguliza okufa okulala. Okufa kwa Yesu, kigambo eyafuuka omubiri. Yesu yagamba ku nkomerero nti mwe mulikaaba, mulikuba ebiwoobe, naye ensi erisanyuka. Bw'oba osomye Yokaana 16:2. So tulabye nti obulabe obwali bannabbi ba Mukama abo b'ekigambo kya Katonda bwe kyali kituusiza ku bantu, kwali kubeera nti ekigambo kya Katonda kibalambika akola birala, ate oba baagala kukola birala. Kyo balaba nti kiseera bwe kyatuuka nga Bayibuli bagiggyeewo mu Bufalansa, abakozi b'ebibi baasanyuka. Kati kuffe tulina okusaba nnyo okulaba nti Katonda ayongera okubeera nga atulekeddemu akategeera ekigambo kye, Bayibuli kigambo kye, ate n'okukiikiriza, ate ayongera okutuwa omwoyo okubeera nga tusobola okutegeera ekigambo kye. Mu ntegeera yakyo entuufu gye tulina okukitegeeramu, okwo kwe kulina okubeera okusaba kwaffe olw'ekyokuyiga ky'olwaleero. Oba oyagala okwongera okuyiga ku kyokuyiga kino, osobola okusoma Matayo 10:22 ne Yokaana 7:7, ogateeko ne kubikulirwa 18 olunyiriri olw'7. Katusabe. Mukama Katonda, tukwebaza olw'okutukuuma okutulabira nga tukyali balamu. Tukwebaza olw'ekigambo kyo, olw'ensonga nti kireetawo obulabe obutuufu mu bulamu bwaffe, nga kigezaako okutwawukanya n'ekibi. Tusaba Mukama otuyambe, omwoyo abeere nga akyakola mu ffe, okubeera nti buli ssaawa tweyayaana okola ekyo ekigambo kyo kye tulambika okukola. Bwe nti bwe nsabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.